yafuuse problem. Weeks zibadde awo almost like tuli mu mwezi olubala the recent weekend twabadde tuli awo ne tumulaba nga akyalidde omukulu Pastor Lugembe. It was a great honor era kyabadde kyamaanyi nnyo. So mu nsonga eyo saza omukyazeeko tusooke tuwayo mu Mabbala kwaniriza asooka obuze kuba kulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Abampuliza n'abandaba. Madubala alinya Madubala lijja litya era gwamanya kwa makufuwa Amanya nze musoza jjuma kwa Masaka mu Buddu. Mu bigambo byong'olinga omukoowu n'omukambwe. Ndi mukambwe nnyo naddala buno obwefula buli pulizenta ne kakubira mbu jangu kuyambe kuteeke ku TV onyamba ngani gwanyambye okunjija wembadde olugendo lwennina luwanvu ate onyambe tonkwatako nja kwekwatako mbumba nkuyambye nze kennyini ndi kyendi oli kyoli tonyamba tuwetaaga muntu yenna guwetaaga nedda mulimu TV ezitalina kummanyiira mulimu bapulizenta abatalina kummanyiira si selfish naye mbonyebonye nnyo kamera nzirabye ono akuteeka mu kamera we abamu beewola obugoye ne bava eri nga beewoza obugoye bw'abantu ne bamusasuze nadda mu kamera balabe nti ali bulungi naye ng'ali bubi nze ndi bubi era bw'oba onkubira sasula emitwalo 5 okukola naawe byaddala eno liyalite bw'oba toyagala ng'olaba sijja mitwalo 5 don't call me. Mukole ki ng'olwotunda mboozi nga ntunda mboozi I'm a brand eya as me I'm a brand oba ndi ki naye ndi brand. So this is your character? Yeah, my shoes guno mulimo gwange gunjije wala era ngenda kuva wano mu kamera ngende ntunde kwendya kati gwogenda kumpaaki ogumazeemu bbanga ki? myaka 6 gwe kusasulira buli kimu n'embeera gy'obadde buli kimu gwe gwantwale Canada gwe gwantwale Dubai gwe gwagula boda ze natunda ne zigwawo kati abantu tibali ne Dubai wali otundanga te ne Canada kwera ku bigere ng'ozambadde bwoti eri nali ngenze kukola ne kigaana eri business era wova wano mbogenda kukola eri business country tova wano n'ozunga ng'omukka gw'omukanzu n'otunda buli kamu ng'ogenze kukola kati tokyalina by'oŋŋamba mu nsi z'ebweru nakkakkanya enniya era kati bwe miwa mujja bino bi YouTuber bana ine nkusanga video yange ngo eri ku YouTube omuttamu omuntu oba ojja kiwulira kati soke twogeremu okubonaabonako kuva Uganda straight to Dubai. Ongambye obeerako ne piki n'ogitunda kitandika kitya olwo olugendo lwali lwa wala nnyo era bona abeera omugagga you never give up in this life. Yeah, olemerako oli ne bwakunafu yalemerako ekitegeera toyina kugwamu maanyi bantu bangi bagenda kunafuya bantu bangi bagenda kwogera naawe titosobola you never ojja kusobola blo baleke kati kamera zinnoonya naye lulinga nkyali bubi zaali tezinnoonya okitegeera zinnoonya kati kyenkola mbasaba ssente bw'oba tozirina ng'onviira I don't want to know. Yeah, oli kyendi ndi kyendi bw'oba olaba tisirina kyendi don't call me. So obuzibu buvaawo okutunda pikiyo si buzibu obwo si buzibu olabamu obuzibu otunda ekyange si buzibu. So wali obala kaki by that time genda kwongerako ne kigaana kyekyakuja Dubai ne Canada visit visa eyaleeta ekyala ng'ogenoonya kalimi buli weggwako n'obeera ku pressure. Yeah, but you have to come back n'otandika buto ate toyina kuggwamu maanyi bavubuka bagwamu amaanyi nadda mu kunywa enjaga mwenge bitamiiza n'avaako okunywa enjaga n'okunywa ebitamiiza si kyekitegeeza nti olina okuba omuyimbi nedda olina okuba famous nedda kibeera mu ggwe nga ggwe ng'oli kyoli. Embeera y'ebweru wagisanga otya babuli omu avaayo akiminya lumu embeera y'ebweru yo nkambwe owa waggulu naddala bed space owa waggulu aba akalakata obumakati nga akalakata owansi akalakata kati owa wakati bw'oba toyina oba n'ebizibu wansi bakalakata ne waggulu
ekitegeera olinga ali kuki kulole so babeerawo ng'oli wakati olinga gwe bafuga kati gwe neweekalakata akasabbuuni bakukyesuuba tokubye nnyo toli mu kisiibo Madubala ndi mu kisiibo naye ate ekyo mba siiseeko nnyo so ekyo ekyasinga okuluma ng'oli eyo Dubai ekyasinga okunnuma Allah yagenda nampa abakazi abangi okusinga ssente n'okumponera nti Dubai tosobola kwegatta nga tonnafuna mulimu era oweegatta before nga tonnafuna mulimu togenda gufuna wallahi billahi bakizuula batya nanti kisiraani omuwalabu alina ensi yawe yajjuka era neekuuma nnyo ng'abawala baŋŋamba dadi come to mommy daddy please come to mommy nembagamba please stop it najja kunoonya sente sajja kukola kikwegatta kitegeera yeah. so akano kategeeza kika to move forward not to move that is the sign of moving forward yeah on I'm yourself. moving like when I rotate like this mba ntegeeza ennaku zino nzirukira ku supiidi ya kika kyawaduka kati gwe omulabe wange olina okwesiba bbiri n'otunda ne ku bijja by'ekika odukira ku supiidi Madubala supiidi ndala nnyo okuva we nagoba emikwano n'ensigaza Allah n'okunoonya ssente obulamu bwatereera ndi mwavu era ndi contented n'obwavu bwange ovanga ku muntu ali contented ne bwali siri bulungi naye ndi contented ne bwe tova eri nomanyiza obusente bwe obwekinaku waliwo akavidiyo akatrending ennyo ku TikTok ngo watakinga Ismail Access yakukola kikyo oyo musiramu munnange muganda wange twasoma ffenna ku biraali oli obi wange lwakuba ye yali mu P7 nze nga ntandika P1 kuba nange mbadde yakubuuza eti ng'oli mukulu 23 years era siba muto nnyo webagambe nze efembayo mu kika kyewano otuuka n'omulumba n'ogamba omusajja zaala kikulumirawa olina gwe abaana bano kiba kibi nnyo mu busiraamu obutazaala nga abawala bakulyako buli ssente bisima bamulyako ssente kinnuma nze nga nze muganda we kinnuma nnyo Isima ye musajja atwalibwa ku bukofu abasajja abeebirevu abalina obuzigo abawanvu abalungi yadde tuli ba smart lukebe naye tuliikako. Is it true oyina manyoko gogeno kuwa? Asirina mwanyi naze Isima soa mwame kuba mugwano muganda alinga muganda wa kitegeera naye toso agenda Dubai mu bikaze bibera mu bed space jumeira pa mu beach wali n'obulwamu omusikazi n'obulwamu n'omu awo bondi azamanyizo batonda ze bwenkanya kati kyogenda okola Isima okuzaala gwenga kuba ajja kuzaala by force on your side ajja kuzaala at least tujja mugalira mu nju n'ebikazi nga bibiri bagamba takola after lamanga bagamba mbu takola obutakola ki obitegedde bameka abazadde nga bagira nga babadde tebakola bakola ajja kukola omwana okalimba ajja kukola onaye omusawo gogenda mutwalako nga kyava ku kyobutakola ffe tulina baabamweya naabo bonna bajja kumukwatako omwana oyo ajja kukola mama fiina era ngenda wa mama fiina ensonga yemu entwalayo ekitegeera yagambye agenda kukuba ejjinja nembwa yesigama ennyama Isima tasobola drowni yenjimanyi bike nange nga mutego omusumaali ngabiira lunaku lulanga nenga omwolwomu gwonna bakomediani nemu bonna basocialite lwaki watakinga nnyo Isima lwaki Isima kyannuma nnyo kubanga nyina abaana babiri nga te Isima talina nze ndi lunkupe Isima alinamu kaseera nsingako naye nga talina mwana kiruwa ekitegeera ate musiraamu munnange muganda wange walafunye appointment ya mama Fiina ngenda gifuna bwe kasita olaba omukono guno kasita ngukola bwenti nemmala nenkola bwenti moving forward. It is the sign of moving forward. Nobody gamba me, nobody say no. Whom are you? Whom are you talking What are you? What are you? Why are you?
Whom are you talking to, Madubara? Whom are you? You can't even talk about myself, you know. I'm a brand. If you know, you know. If you don't know, kalas. Olokiraso okoma mu pichi. Lesasoma nnyo kubeera n'abaasoma nammwe temulina mirimu. Muli wano muli ku nsi. Timulina. Bantu 10 mwetoolodde ensi. Netoli kukubanze. Si kukuba muli bubi. Toyinza kusoma ng'onoonya mirimu. Ate abataasoma nga b'onoonyaamu emirimu. Muli bubi. Mukkirize ebitabo by'abasala nze. Nakoma mu P7 ne ngenda mu Bunyameerukaya ne Bussala nenzira mu ngatto. Mwenjije kino. Engatto terimba. Embeera y'obunyameeyo kyokukirimbonera. Ebanga mmeka. Batuwayirizaawo mbu mutunda kalooli kati Erukaya buli omu amanyi nga batunda kalooli abantu. Bigambo by'abantu era kulemesa abantu bizinesi. Kitege nze waliwo eyaŋŋamba nina bisuga mami nga 8 naye nga bagezaako kunnemesa baana bato bano bakanywa musaayi. Yakuwa bingi nnyo. Toyinza kumpa bisuga mami byeremeredde bwe bityo. Nze mbeere ne suga mami atalinamu yadde akasente lunkupe kaffennyere. Nze kennyini ndi lunkupe nga tekeera abatalina ssente. Ogambye bakuwa 8 bangi. Bali bameka abatuufu. Toyinza kwegatta nga tonnalya. Kitegeeza mu kulya mubeeramu ne ssente. Bangi nnyo abo. Bayongerako times 4. Okyoka olinanga 10. Nze ku bakazi bennyina singa ze ssente wallahi eno gundi masengere mwandibadde temulina wano nga temuliiwo oba wakava Fatuma aba yakamala Enjo n'akuba Enjo aba yakamala Adija Rahma n'akuba Adija aba yakamala oyina ne Adija oba bye bikwavuwazizza ani nze nga basente nteeka mu kyekyo ngula ttaka liriko nkaayana beeramu naawe kati nze kennyini nteekeko kukalakata nteekeko n'okusasu ngula biki tubaleemu ku magezi fe abavubuka abalungi dabayo naawe humwayo dabayo ku mwenna abali wano wali wannenkana nedda tunula naawe mu kika kyewamwe nga tugenza onnona omukyala osobola okeera ku makya n'ogamba ambala brand to brand. So kati tutwaleko Erukaya embeera bagamba mutunda obunyama obwabula batunda ku zikalooli walabamuko abali batunda zikalooli tonzita mu mboozi yedda ngenda nebagambye ngenda mu maaso tonziza nnyo mu mboozi yadda bolaba emikono gino ngenda mu maaso kati bwe tudde eri mu kyalo e Masaka abesenyange mbatumidde Kalungu mbatumidde Lukaya mbatumidde Lwabenge mbatumidde abazadde bonna webali alhamdulillah Mungu abakuumidde embwavu bwabwe nabo baavu nkupeera nga bw'omanyi naye tujja kufuna so mu byonna bino okola kukyusa famire y'ewakayo njagala kukyusa maama wange bulwadde bumuluma bambi omyame brand you can't even start joking with me. Whom are you? Do you know me? Do you know where I coming from? I'm suffering to get what I want. Now you starting channel with me. Ogezaako kuntankula. YouTuber, you can't even call me nga toyina mitwalo 5 nabagambye. Nze mbonye nnyo. Okitegedde. Era naawe nagambiddewo bweba YouTube totagana. Nina bungi kwaba abayaayi. Batuteeka mu kamera abamu abavubuka abumami bambi bwakajja ne budda mu kamera bwewoze engoye z'abantu ne budda mu kamera buti abaya akava mu kamera ne bamwambula zino zange kati ngenda kuva wano mu kamera zammwe mungeye nze mpunya era tekijjabula kye mutugeya ngomanyi mugende eyo mu gwano kati wontadde wano we muvumira abantu presenter n'omanyira omuntu alina business ne mukutula business z'abantu amanya mugamenya bumenya mpola let's talk about okumitinga Pastor Bugembe kitandika kitya kukubira ogamba kangende ndokoke Pastor Bugembe yankubira nanga Madubala
kuba we nali ngende Dubai ng'ennyonyi ensazo omanyize tiketi za fees 3 kati kuyokubiri kwe yansanga nanga mu Madubala nakulabako oli muntu wange kiki ekibaddewo ne mugamba pasita biganye ntuze ekibanja kalitunsi biki twala tugende byonna biganye n'ebibiina neneewula ne boda n'enzitunda ennyonyi ensaza abasajja baganye okuyita okumpa passing board we bagikuwa oba ogenze ennyonyi newe kusala bakuwa libuuku you understand kati bino byennyumya gwe tobimanyi toyina na passport oyina ndagamuntu era ne bwe nakunyumiza mala biseera tolina gwe kati oleme okubeera wano mu ggwanga lyo mwofunire emirembe kati bwozunga bono ate ogenda okomewo mwabalasita mukomawo tosobola kukomawo oyina kanyamugongo sepulingi wali bakazi bakuuba leka n'okundeka kati Madubala emboozi ogireeta ogenze wa pasita Bugembe akusabira kuba nalaba bukyaki ogamba ndi musajja musiraamu nze ndi musiraamu era sikikweka naye ebimu byavuddeyo ne binjasamira ne bitandika okwogera omusiraamu ogenda otya mu kyaki whom are you asking me Katonda ali ogu someone who loves me is that one who is asking you eddiini okimanyi kyekitegeeza omanyi Katonda kyategeeza Katonda ali ogu twatukawo ne tweyawuzaamu era ne pasita Bugembe namugamba nzize wano kunkwatako kuba gwe gwokwatako tadda mabega kyeyina egenda maaso tombuuza oyagala tugabane simanyi naawe oli bubi ani nabaleka wano nga mukola neŋŋenda nembonaabonera eri ne bigaana kyogamba towezanga mitwalo 2 bikyangoko Adanu yagakocha pasita Bugembe that moment ekulisetya kuba it was a blessing buli omu n'agamba guy had the street tamuzenga towuya ali wa Bugembe bw'olemerako ofuna in this life if you never give up you can get it, you can achieve. You understand? Bugamba kibo omugambo kuwerokaninga obulungi mu church nga tuli ku simu pasita Bugembe ngamba kati bugamba kibo so omugamba kuba emisajja wa TV sajja star abeera ko ku TV bugamba kibo omugamba okuwerokaninga obulungi mu church angenda mu meeting mu one by wamanyize ne bwaba Bobby Wine ne bwaba Mama Fina setaaga mu babuloka nedda enkokola nyingi ziri mukunkubwa naye nze ngenda bwoku setaaga mu nti gundi antwale nti gundi amumanyi nubiyaniri simanyi SB4 simanyi nedda mwagala one on one. Give me 10 minutes nkubulire bye nnina ngende kama mulowooza tugenda kuba luse kuwadde 10 minutes sigamba gwe omanyi mwagwa pitu n'ogwira ddala ne wano sigamba gwe olina byaga osinkana akubulokinga so bakubulokinga ani bwayaga osisinkana ngoya ababuloka bali awo bangi bakuba ekikono bayitirivu ebikono saagala muki ebikono bikubwa naye saagala mja batuukako nze mmanyi ngenda kubatuukako no matter what ngenda kubatuukako ngenda kuba paka otandikira kwani era gwosinga okwala nti yampulya nsooka ono mpulidde omenya Mama Fina Bobby Wine ampulidde omenya main person yali pasita ankwateko kasita yankutteko omukono ngenda kuddamu mu meeting one on one kati bwenvaayo ngende kuona eyakagula olusozi eyakagula olusozi nedda oyo soko ate nga tunyumya pasita Bugembe oyo tomuleeta soko omuleke wali oŋŋamba otya musonzeza kyaki myaka na myaka tozimba oli investor wajja kubega nedda tuli mu kuzimba kyaki eriwa bantu myaka 3 bali mu tenti oyo mwana mugezi munnamasaka alinga mwana mugezi oyo saba mukama korona gweko nga sente zakabokisi ziwera etegera guli omuyaye mugezi mama alinga nti nze osobola okujja nomanyira newoba mukazi nga toyinamu yadde kasente tugenda kulya nsigo zaffene gasiya buloolo bawala mukole fe tuli eno tukola migongo mukole sente
Kitege So wa pastor bwe kwamba okumitinga bujingo toyeta. Bujingo naye namuteeka mugenda mu video giwulire. Nkugambye ati statement eri bweti. Pastor Bugembe. Mama Fina. Bobby Wine. Bujingo. Wamanyi kyenga kyembalawo Mama Fina omuteeka mutu. Bantu bagenda kuba. Banji bagenda kwogera kafenyera ani akututte eyo nze netwala yo teri antwala era olitavaayo n'agamba ati waliyo eyantwadde wa Mama Fina ati singenda kwesiba ku geeti ye Mama Fina inabyakiriza mugemba inabyakiriza ate oli musajja musiramu n'abandi bali bonna tewaliwo kati kituufu kati njagala ombuulire bwe baali bakuzaala mugunju gwe tebagenda ku nsiko ne banoonya eddagala ne bakunyiga onkola kyekyo nedda mulimu ebintu by'obuza nga just rubbish you understand bwe baali bakuzaala bata maama we yazunga n'agenda n'anoonya eddagala n'akunyiga mu kukunyiga n'ovaayo bulungi n'obeera mu solokolovu nga nze kati laba maama bwe yanyiga nze neewunya n'omukazi andekawo laba oluvubuka olugogo kati nga nyimirira mu famire yewammwe nga munyima omuwala obaako kizibu ku mutwe kisoboka umwayu agaana ng'okyali mwavu kisoboka ani akyali omwavu nze siri mwavu nyinza okuba omwavu mu nsawo naye siri mwavu wa bwongo nina obwavu obuyiiya the technique you can do it and you be rich knowledge is better than what you see. You understand? So how much do you earn a day? Bino. Earn a day? Sinafuna mu capital bulungi. Kyova aba abayaye bana. Yensonga lwaki mbagala mu 5 bwenti. Mubuuze ebibuuzo. Naye tukuze kutuuka wano embeera gyonda byempitamu. Gwe tosobola kungattako. Manyinja nakoowa okwesiba ennyo ku bantu. I cannot support you nga you don't want to support me. No. Never, ever. Ever, never challenged me in this life because I'm suffering from day one. Nebaza Allah yankuuma nga sirina kitamiiza kyenkozesa. Nebaza okunkuumira mu bwavu bwange naye nga si. Oba kwala ali awo street gy'obaako ng'okola. Gwe buuza abaana b'okuhaamu abo. Geno mini price yonna babuuze container katwe. Kampala yonna bwali wayidi gwe babuuze. Madubala ayina chemical yonna. Toyina muti gw'oteekamu. Never. Kuba mmanyi wenteekako omuti. Ate bitabuka. Bitabuka. Bibabika. Wala okutabeko. Singa ngulira nkunyumiza nze kuva buto ndaba abanywi b'enjaga babeera era naawe mbadde nkuyise munywi wange naye bw'onsemberedde ne ŋŋamba onayandibaamuko ku magezi. Naye badobala. Tokubye ebitooke bye nedda abalasita edda twabayitanga ki kati nze bwe nalabanga omulasita nga neeraliikya nange nja bonaabonanga abo nkitege ng'obasanga bali gurupu ebyo eyo enjaga ejja ku mulamwa kati olabanga bano bali mu kamera olabamu nga 10 aba bali ku kamera olabamu nga 10 lwakuba Bobi Wine ye yavaamu n'agamba kati nsazeeko enviiri bagenda batereera abaana abo bagenda tereera mpola bagenda tereera. So Madubala erinnya Madubala livaawa? Madubala erinnya Madubala waliwo omuwala twali mulaavu kati mulaavu omuli nnyo nampita matu osage kati mukumpita matu kati wenadde eno nendabayo n'akazannyo iPhone gwezi gwe wamanyira Tekino. Ekyo kibadde kyetaagisa. Tekino omanyi owa Tekino buli wakwata ku iPhone yefuliizinga. Ekyo kibadde kyetaagisa. Togiwulire ebbugumu kanditeeke mu fuliiza. Matu. Nagwa n'omwana w'omutoolo mulaavu n'atandika okumpita matu. Sweetheart, baby, mukwano. How can you call someone baby sweetheart ng'oluba lunkaze sirina na kyakulya? Sweetheart mubiyita abantu nga balinamu ne kasente mujja ku nnafu y'abantu. Honey, baby. Bulingi mano mpite baby.
Gasiya Bulolo naye ompita sweetheart honey gwe oba olaba nfaananamu omubisi gw'enjuki nze kennyini nkaze ninga omulambo ogufudde amazzi ngezaako kwetetenkanya mbeera obulungi tontwala mu politics nedda baana mmwe mulina okukola ekikulu mugenda ne munyooma emirimu kyaba bagenda bayita buli wamu omuzungu ajja kubayita buli wamu yaleeta korona ne mumubuuka kati neewunya omuntu atambuza masiki obudde buno olimbego oyagala tusaddaaka korona amaze emyaka emeka ebiri ng'agenze ebiri kitundu sofa nesanze akayaayawo kampa masiki nemubuza siina nakyakulya ate ompe masiki ngenda kwebika omumwanfe Whom are you? Did you know me? What are you? Why are you trying to disturb my service? So, omuntu nga omusanze ku street nga ataddeko mask. Omwekengera. Mwekengera kubanda bango omuyekera abatalabika bulungi. Ena abali nga alina akakookolo. Bani nenkusanga ng'olina masiki ku budde buno nga n'ekyokulya kyambuzi. I can see. Okola ki? Bano oluyina embwa ne yeesigama ennyama. Hey. Lwaki? Tubula byakulya ngo ngamba kwambala masiki. Africa, we have a good blood. Omusayo gwaffe mulungi nnyo. Tova muzungu yalina bwayita bwatya yakala kubata n'olaba sayimo olubuto. Tasobola na kufaayo kulaba nti muganda wali bubi amukwateko. Tuli eno mu bumodi ali eri ku butebe atudde oyo sayima asiba ku bikyere tayagala na kochayo tasana kunjo kyayo naawe koko tomulaba obwedda ali eri mu miti mwango mumpe mukwate andabire eri tasobola mubulire kusiba bikalu kwetala mu kibuga so kakati tudde ku business yenga tonga tumaliza bucha kumacha ogenda n'osubulayo notaliko okutambula ekibuga ogenda katika capital nga bwe katannawera bulungi ngenda nesuwayo peya 10 ate basuwa bugwawo bazitya oba kibigwawo abantu banjagala era I thank God abantu banjagala abantu ba Uganda banjagala nga sibesibaako bwesibi naye nga banjagala lilla baliwo okubanga gwe ne bwaba music gwe otuwa buwi kutwesibako bwesibi ne bwaba comedy wo nga tibinyuma amujja bana batwesibako musically nga wogambye nti nobweba music sijja kuyingira bitone by'abantu omanye mwe bannamawulire mwagala kinyuma fene tuderi ne tufaafagana n'abayaayi naye nga weebali music waffe bwabwe kutusibako bintu byabwe naye nga ne comedy webiryawo omwana oyo Kapale kati yalemeddwa okukola yaze mu bino bisiya omwana oyo lwaki tanoonya sente nadde ewaabwe n'alima ebijja ng'embeera ng'etabuze ono Kapale ono omwana ono Kapale yataddeko mbuleyinibo n'okitunuulira omutwe nga kikulinga entangawuzi ku mutwe yataddeko leyinibo ku akawunti ye ya TikTok yataddeko leyinibo n'asayini no mwana olina n'abaana n'omusisinga n'omugamba ki era omukola ki oyina mutereezo manya abo beetaaga tere omuntu kasitaba ng'anywa ku mwenge ng'anywa ku njaga sigala biki ebyo twala tugende kemiko oyina mukwata bulungi n'omutuuza sooka n'omugulireyo n'ekyokulya omukakkanya ebirowoozo omugambe naye ekintu ekyo bulaza kyokola si kirungi abavubuka abamu bagamba bwe bagendako mu eyo sisaagala kwogerayo bajja kyusa obulamu naye nze kakubulya abasiyazi ba wano balunkupe kaffennyere sanja lyalya bisi bagenda kukalakatira bwereere tebalina yadde 10 kwata passport erinnya ogenda ozungira eri ku nsi y'omusajja kati eno essaawa ya myaka ki essaawa eno nagigula akakadde kamu n'ekitundu towakana talina kyakulya daba gy'olina ebicupuli byawano yiyo baawule abaaliwo ku mulembe gw'obote n'essaawa ki nedda disco kasiyo
Mbu disiko bidisiko bye bino. Kasi yo. Yiyo. Ekugamba nakubeera emabega kati taliyo. Nenga sente meka. Mitwala 2 eyo lenti yo gwendimu gwe nyambadde wano. Ndi mwavu naye nyambala. Lwaki obona ng'esente oziteeka ku mikono? Ya totundanga ekintu omukazi kyakuwadde. Bulandi. Yagikuwa, omusana yagikuwa. You're very baby nangamba the way you love me, I love you, your love. I can surprise Kola you. bambo kusinze yange najigula. Nedda nawe toli bulungi. Era oli mu family yaffe balunkupe. Yangu tukwatagane blaza. Obugambo bwobusemba okusingira ddala eri ku Isma All Access yagambye agenda kukuba ejjinja mu mutogwe. Ate n'amala nanneetondera tokyerabira. Yagambye Madubala njagala kuwaayo ku ssente nga muli bubi. Wamutadde ku pressure. Nnyo mwana oyo alina okuzaala oba ga nkwale oba ga musota alina okuzaala. Wangi. Kwanga Isima alina ebyokulya nze sirina byakulya naye nzaala ninga mbwa. Omubayiza waavaayo okwogera nnyo ku Kabaka ebintu ebiteetaagisa. Nedda ekikwatagana n'empologoma ya Buganda. You have to respect Kabaka. Ronald Muwenda Mutebi owokobede. Katiriza kubawo nya. Empologoma ya Buganda Kabaka wanyiiga enkuba tetonya. Kabaka waba musanyufu enkuba etonya. Kigenderere nnyo. Kabaka jwaba omusanyufu. Ojalaba. Isima mugambe. Nedda baana abo ne kino kijuniya kino kitabani kya mirundi kino ne mirundi. Toyinza kugenda kubuuka yo boundary. Kubuuka we wandikomye. Kabaka bamwogerako. Kabaka omalaka veri no yasa nze njasama byenjasamye. Naye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nvunama. Ne muwe ekitiibwa kye. Gunsinze ayisaba sajja. No matter what, neno takunaba gereka no sinika amanyi okyasula muzigo. Mulimu abantu be no kitunulira ngo omutwe gukiringa ensujju. Oli musajja asolo ogenda kujobereko mu misinde. Eja Kabaka. Ate nja kuba ku street nga njiriba. Omanyize situula. Nozoledde onkubiro ndaba. I understand. Meri nga njiribanga neno obakuba. Toba nagambe oba YouTuber sijja. Never. Sokoko wore abantu abaje misinde gya Kabaka ngatumaliriza. Abantu ba Kabaka mwenna abe Masaka abe Buddu naddala abe Buddu mujje muwagire emipiira gya emisinde gya Kabaka. 88.8 CBS FM.